Yes, Red Zone TV kuolinga bulijjo webale kubanga okyatugoberera gwatambula naffe ebbanga lyonna kyokola kya mutawaana nnyo webale kubanga otambula ne Red Zone TV. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa December omwaka 2023 tuyina press conference wali ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga ayogerako eri eggwanga ensonga nnyingi ezibadde zigenda mu maaso mu ggwanga Uganda tugenda kubanga tubikutuusaako obutereevu wano ku Red Zone TV ne kati tunaba kubanga tugende eyo ngenda kusooka nkubuuzeeko yonna gy'osinzira okubanga otugoberera okusinzira ku budde n'ensi gy'osinzira okubanga olaba Red Zone TV wasuze otya wasiibye otya webale kubanga kuoli webale kubanga otambula naffe ku Red Zone TV kyokola kya mutawaana nnyo n'ennyongera okujjukiza ggwe atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe ku mukutu guno osubscribinge okwate n'ekkade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna ojja kubeera omu ku abo abanaasooka ng'okumanya singa Red Zone TV enaabe yina ensonga yonna gyetaddeyo obeere ng'otambula naffe mu updates zino zetujjanga tukuwa buli lunaku ate kubanga ffe twewaayo okubeera nga tukuweereza mu mpeereza etali ya bulijjo. Red Zone TV ku makya tukedde ne tufuna amawulire updates zino nenjagala mbe nga nzikuwa ekitongole kye mumanyi obulungi nnyo ekya Uganda National Bureau of Standards ekya UNBS ekitongole olwaleero kyakedde ne kifulumya amawulire olunaku lw'ejjo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'e11 amino omwezi ogwa December omwaka gwa 2023 lwabadde lunaku lwa Monday mu kye baayise press statement yaabwe nga UNBS balagidde ba public health inspectors ndowooza be banoonyereza oba be balondoola omutindo gw'ebyobulamu mu ggwanga health inspectors babalagidde bateekese mu nkola omulimu ogwabaweebwa ekitongole kino ekya Uganda National Bureau of Standards. Ekitongole kino kyasabye abatunda ensenene njagala okwata empola odi eno tube nga tutambula ffenna abatunzi b'ensenene mu ggwanga Uganda bagenda kubanga beetaagisibwa okubeera ne license oba ne certificate okuva mu Uganda National Bureau of Standards UNBS ebakkiriza okutunda ensenene zino beetaagisibwa okubeera ne license eraga nti ensenene ze batunda ziri ku mutindo. Ekitongole ekya UNBS kyafulumiza statement eno nga kiraga nti waliwo okutya nti abatunda ensenene bandibanga tebagoberera mateeka era ng'ensenene zino tezi ebyokulya bino oba ebiwuka byonna nga si nsenene zokka mulimu n'enswa n'ebirala nti byandibanga tebibeera ku mutindo obanga tebisaanidde kubanga biriibwa abantu ba bulijjo. So kati ekitongole kino ekya UNBS kiragidde nti abatunzi b'ensenene mwenna muteekwa okubanga mukola kye bayita mwetaaga certificate ebakkiriza okubanga mutunda era statement ebadde bweti. The Uganda National Bureau of Standards UNBS has asked edible insect dealers to undergo certification as a measure to ensure the safety of their products for public consumption. Abatunzi b'ensenene bateekwa okubanga bafuna certificate ng'emu ku measures ze balina okuyitamu okukakasa nti bye batunda bisaanidde okubanga biriibwa abantu kubanga tebituusa bulabe ku bulamu bwabwe. Ebimu ku bibuuzo bannayuganda bye beebuuzizza ezimu ku challenges bannayuganda ze bataddewo oluvannyuma lw'eggulire lino era nga y'emu ku nsonga lwaki wano ku Red Zone TV tusazeewo okujja tubibategeeze. Waliwo abadde tebannabitegeera naye of course abadde babitegedde baatutegeezezza nti ensenene zino zibadde nga zitundibwa ebbanga lyonna. Ebiwuka bino omuli n'enswa bibadde nga biriibwa abantu ebbanga lyonna. Ogenda kuŋŋamba otya nga yegwe UNBS ogenda tugamba ki nti kati byatandise ddi okubeera nti bireeta obulabe ku bulamu bw'omuntu ng'ebbanga lyonna bibadde nga biriibwa. Abakulu mu kitongole kino ekya UNBS babadde bafulumya statement eno era statement efulumiziddwa ekanze bannayuganda bangi naddala abatunda ensenene. Njagala okutegeeza nti mu statement eno bateereddemu statement endala egamba bweti: This is in line with the UNBS mandate of developing, promoting and enforcing standards in the protection of public health and safety.
and the environment against dangerous and substandard products. Nti kaweefube ono agendereddemu okuziyiza oba okulwanyisa oba okuteekesa mu nkola omutindo gw'ebyobulamu mu bantu ba bulijjo. Statement zibadde nyingi, ebigambo bibadde bingi, naye nga press statement eno yafulumye ejjo ng'ennaku z'omwezi 11 mwezi gwa December omwaka gwa 2023 nga bano bagamba nti balina kaweefube ow'okubeera nga balondoola omutindo gw'obulamu bw'abantu naddala ebintu ebiriibwa naddala ebiwuka ebiriibwa omuli ensenene, enswa n'ebintu ebirala nga obimanyi ebigwa mu kika ekyo. Red Zone TV ne tusalawo tujje tubikuleetere kubanga naawe oyinza okuba ne comment yo, oyinza okuba ne argument yo, oyinza okuba n'ensonga yo. Ensenene ezibadde ziriibwa kuba nze nakula ensenene tuzirya, nakula ensenene tuzikwata bukwasi mu nsiko eyo, mu bisanja, mu bisaawe, mu kasooli, mu bisubisubi ebirala, ne tukwata ensenene zaffe ne tugenda ne tulya nga tewaliwo mutendera gwonna gwe tuyiseemu. Kakati olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti ensenene zirabika zatandise okutuusa obulabe ku bulamu bw'abantu. Ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards kyataddewo obukwakkulizo, era omuntu yenna atunda ensenene ogenda kwetaaga layisinsi, ogenda kwetaaga certificate ekukkiriza okutunda ensenene. Ng'olwo ekitongole ekya Unbs kimaze okwekebejja ensenene zo, oba oli wanswa oba oli wansenene kasita kiba kiwuka. Ekitongole ekya Unbs kigenda kutandika okwekebejja ofune certificate ekukkiriza bitunda, olwo olyoka obe ng'otunda. Kati no nange lunsanga wano, nange nengamba kandusaasanye wano ku Red Zone TV, bakama bange abagobera Red Zone TV babeere nga balufuna. Ate nabakubanga osubscribing nja kusaba kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko, osubscribing ku channel eno, okwate ne kade akaka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna, tubeere nga tutambula. Nyongera okujjukiza nti olunaku olwaleero essaawa wasigadde embale tubeere nga tukutuusako press conference. President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform bayina bye bagenda okubanga boogerako olunaku olwaleero, era mbadde nina okubanga mbikuwa obeere nga naawe obitegeera bulungi nnyo bino. Ne updates endala zesinza kulekayo saidi z'ekasese eyo waliyo bambi omwana afudde oluvannyuma lw'enkuba okutonya, ettaka ne liyimbulukuka ne likuba ennyumba ebadde eriraanye olusozi lw'Enzoli mu bitundu byeyo ku kyalo ekiteeberezebwa okubaako abantu abasukka mu 2,000. Ettaka libumbulukuka era waliyo omwana wa myaka 3 afudde n'abalala batwaliddwa nga bali ku bisago eby'amaanyi. Ate nabakubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel ya feno kwate ne kadaka ka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Mu bbanga eritali ddene tugenda kuba tukutuusaako press conference okuva wali ku kitebe kya National Unity Platform. Makerere Kavule omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu waali nnyo agenda kubanga ayogerako eri eggwanga ensonga ez'enjawulo wano ku Red Zone TV ogenda kubanga ozifuna bulungi nnyo. Mpozi ne mu ngeri y'emu ngenda kusooka neebaze baganda bange mwenna abaatubeereddewo ne mutuwa data asobodde okubanga atuyambako okubanga tuweereza ensonga ze tulina okubanga tuweereza. Baabi mwebale nnyo, nyinza obutabamenya amannya bamalayo naye waakiri kyemukola kirungi nnyo kubanga munaaye data oyo gwe mutuwa yatuyambako okubanga naffe tuweereza ensonga nga zino, kubanga mujjukire ebintu bino tubikola mu ngeri ya bwannakyewa, tetusasulwa ate nga tukolera mu mbeera etali gy'oyinza okutegeera obulungi ennyo bw'obanga omanye ebigenda mu maaso mu Uganda. Naye bambi bw'obanga osobola okwewaayo n'oteekako ka data kyokola kya mutawaana nnyo. Kati nja kusaba naawe ayina obusobozi obuteekako data ennamba eri 0756081795 ojja kuba naawe kyokoze si kya bulijjo data oyo abenga atuyambako okubanga tuweereza obutakoowa, tubenga tubaweereza amawulire nga bwe gaba gatambudde, updates zonna nga bwe ziba zitambudde mu ggwanga Uganda. Ojja kuba kyokoze lirwa ttaffaali ddene nnyo lyoba ogasse ku nkyukakyuka mu ggwanga Uganda, kubanga ffe tuba tusaka amawulire, tukozesa transport, tukozesa data, tukozesa ebintu bingi nnyo, naye nga mwe mutubeererawo, mwe mutubeezaawo ne mutuyamba ate ne mutuwa data oyo n'abanga tusobola okusigala nga tukutambuza. Ennamba yeyo waggulu awo eri 0756081795. Neebaza sister wange Nakate Vivian, muganda wange
Sebulime muganda wange Geoffrey Mukasa n'abalala mwenna bambi nyinza obutabamalayo mwanyinaze Masika Maureen na buli muntu yenna akola ekisoboka okulaba nga wakiri otuterako ka data ne tuba nga tetuva ku mpewo. Nyongero bajjukiza ku programu yaffe ey'okubanja twabadde tulina gitandika olunaku lw'ejjo naye olwanga omanyi ebigwa bitalaze technical problems ne zitulemesa olunaku olwaleero tubadde tulina gikola mu kubudde buno bwennyini naye engeri gye tugenda okuba nga tulina press conference omukulembeze w'eggwanga agenda kuba ayogerako eri ensi tuyinza okuba nga tugyongerayo naye nyongero bajjukiza nti ku ssaawa wakati w'essaawa 8 9 10 tulina okukola programu yaffe eno kati mu abagimanyi mugende mu WhatsApp group yaffe tubeere nga tugiddamu tube nga twongera okuba nga tulabisa ne ku ssaawa emu ey'akawungeezi tujja kuba tugiddamu mwebale kubanga mukyali ku Redzone TV atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribinga ku channel okwate ne kadaka ka notification tubeere nga tutambula tuwuliziganye mu updates eziddako naye nga tugenda kuba tukutuusaako press conference omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alina byayogera eri eggwanga.